Okubikkulirwa Essuula 7. Ebyo bwe byaggwa ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi, nga baziyiza embuyaga 4 ez'ensi, waleme kubaawo mbuyaga ekunta ku nsi oba ku nnyanja wadde ku muti n'ogumu. Ate ne ndaba malayika omulala ng'ayambuka ng'ava ebuvanjuba, ng'alina akabonero ka Katonda nannyini bulamu. N'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'ayita bamalayika 4 abaalagirwa kukola akabi ku nsi ne ku nnyanja. N'agamba nti, temukola kabi ku nsi oba ku nnyanja wadde ku miti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero mu byenyi by'abaweereza ba Katonda waffe. Awo ne mpulira omuwendo gw'abo abaateekebwako akabonero. Baali 14,100 abaava mu buli kika ky'abantu ba Isirayiri. Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero baali 1,012. Ab'omu kika kya Lewubeeni 1,012. Ab'omu kika kya Gaadi 1,012. Ab'omu kika kya Aseri 1,012. Ab'omu kika kya Nafutaali 1,012. Ab'omu kika kya Manaase 1,012. Ab'omu kika kya Simyoni 1,012. Ab'omu kika kya Leevi 1,012. Ab'omu kika kya Isakaali 1,012. Ab'omu kika kya Zebbulooni 1,012. Ab'omu kika kya Yosefu 1,012. N'ab'omu kika kya Benyamini 1,012. Ebyo bwe byaggwa ne ntunula, ne ndaba ekibiina kinene eky'abantu, omuntu baatayinza kubala. Baava mu mawanga gonna ne mu bika byonna ne mu bantu bonna ne mu nnimi zonna. Ne bayimirira mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru, nga bakutte n'amatabi g'enkindu. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba nti, twalokolebwa Katonda waffe atudde ku ntebe y'obwakabaka era n'Omwana gw'Endiga. Bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe y'obwakabaka n'abakadde n'ebiramu 4. Awo ne bavuunama mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne basinza Katonda nga bwe bagamba nti, Amiina. Katonda waffe ow'ekitiibwa n'amagezi, era obuyinza n'amaanyi, agulumizibwenga, atenderezebwenga, era yeebazibwenga emirembe n'emirembe. Amiina. Awo omu ku bakadde n'ambuuza nti, bano abambadde ebyambalo ebyeru be baani era bava wa? Ne muddamu nti, Mukama wange, gwe omanyi. N'aŋŋamba nti, bano be baayita mu kubonaabona okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'Omwana gw'Endiga. Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne baweereza emisana n'ekiro mu ssinzizo lye. Era oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka anaabeeranga nabo ng'abakuuma. Tebaliddayo kulumwa njala na nnyonta, tebalyokebwa njuba wadde ekyokyo ekirala kyonna, kubanga Omwana gw'Endiga ali wakati w'entebe ey'obwakabaka anaabalabiriranga, abakulembere, abatuuse ku nsulo z'amazzi ag'obulamu, era Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe.